bawala so n'abasuubuzi abagagga basekinnoomu nabo tebayina nkolagana tukoma kubalaba tuli bumu kwagalana na buli kimu naye bwe kitwa ku level njagala kutereeza ku nsonga lwaki abantu bano tebayina bumu obwo busobola kwetaasa bannayuganda bonna abasuubuzi nga nange mwendi kasita twava mu kufuuka empologoma ne tufuuka empisi ebintu bingi byatuva mu mulinda kye banaasuula kubanga empologoma yamanya teri agyetaaga buli agiraba agidduka erina kugenda kweyigira kyekola yeeyigira kati mu mawanga amalala abantu abamanyi okweyigira baateekawo bodies ezibakulembera nga be basasula talk shows zino ziraba kati ngeno gye tuliko ku BBS singa eri funded by abasuubuzi nga bagisasula era bagula bajja wano nga beekolamu n'ekibiina ekiranga kampuni z'abannaabwe sente ezo nga bazikuŋŋaanya wano mu Uganda bw'otunuulira ebibiina ebiriwo tuli mu kirabu kwagalana naye buli mwaka oba emyaka gye bibaddewo tebivangamu manufacturer n'omu so kyobala gavumenti bw'ekola polisi zaayo ebaleka bbali nti temusobola giteekako kazito konna nga temulina kye musobola kuteeka ku mmeeza wanu nti bode zino zonna ezaali baddewo kati nga bolaba kwagalana tuli bumu kirabu ffenna nga bwe tulina n'ebibiina ebirala bye tuwegattiramu ng'abasuubuzi singa tulina ne banka eyaffe nga gavumenti kyetunonayo eri mu gavumenti mateeka kutulambika butya bwe tugenda okuddukanya banka yaffe naye nga tetuyina kintu kyonna era twali badde basaale nga buli polisi yonna gavumenti gyereeta ngezza abantu baffe mu kyalo abasuubuzi nga tuyisobola ogisimbira ekkuuli Kenya bakola bwe bati gavumenti bwereeta polisi ng'ekwata ku bintu bye bayimpotinga basooka ne babijjayo ne bayimiriza okuyimpotinga ebintu gavumenti nenoonya omusolo nga terina weegujja nebuuza kiki ne baga nti mwaleeta kino gavumenti ne baga nti atukijjeewo ne basooka bakkiriza ebintu biri order ze baali bayise ne zijja bwe zimala okujja ne baga nti temujja kwogera bwogezi nti mukijjeewo twagala buwandiike era gavumenti ya Kenya neteekako omukono nega nti kino kankuwa ekyokulabirako amata gano agagaanibwa okugenda e Kenya si gavumenti ya Kenya yegagaana nga mwe mulowooza nedda ssebo abalimi be Kenya n'abalunzi abayina ente abalunda abayina amata be bagamba nti tuyina amata agaffe gano agava mu nsi eno tegayingira tusooke tutunda agaffe lwakuba wano bali gavumenti ebawuliriza olw'ensonga bw'otunuulira ebyobulimi babiteekateeka bw'otunuulira abagagga abasuubuzi Kenya teri mugagga wadde Tanzania gwe basobola kutwalira bintu byabwe nti banka ebitutte batuula wamu waliwo batwala ne bajjamu classes ne baga nti gwe molisi otuuse okugenda okufuka manufacturer kati gavumenti bwereeta investor oyo kkiriza obagaana alina okukolagana naawe Tanzania bwe kiri nti gwe molisi olina mmeka nze nyina emitwalo nyina milioni 2 eza dola oba nyina 5 investor alina mmeka ti alina 7 genda mu factory mutandika okukola bwe mba mugenda okukola ekintu kwati singa wano bode zino zonna ezikulembera abasuubuzi zikola research ne ziga nti kiki kye tuyinza okufulumya ekiyinza okutwala akatale konna mu East Africa nti twazudde e Kenya ne Tanzania kino tebakirina ne mu Uganda tekiriimu tuyina okikola nga kiri ku mutindo gw'ensi yonna ne tutuula molisi olina akeedi 7 Katongola alina akeedi 10 gundi alina akeedi meka tukoze tutya akeedi zino tuzikyuse zive mu akeedi efuke factory nsuga nti buli myaka 5 ne twewa olubiimi tusobola okufulumyayo ba manufacturer banna Uganda 3 oba 4 naye nga bava mu bode zino mwe twegattira okusinga okubeera nti kwa saawa zino nze nyina ebibiina ebimbi emanyi ebyabasuubuzi ng'oli bw'ayavu bana bamujja ku WhatsApp group emwavu takyabajjamu waliwo abamu abalwaza mu kifo ky'okuyamba omuntu ono addemu aloke abayindi bamugoba bugobi abayindi ekibagaggawaza ne batuula ku bugagga mu nsi yonna n'abawarabu bwe bakuwa ssente n'ogwa nga tebanna bakwongera basooka kunoonyereza kiki lwaki wagudde naye kati wano ffe ekitulemeseza ne bwolaba gavumenti etuzanyira ku mutwe n'eremu tukulya bye twagala
naffe kennyini tetulina we tuli. Abantu bangi nnyo mu kibuga wano waliwo omugagga omusijja kumwogera. Banka emututteko ebintu bye ali mu kibiina ekimu. Naye n'obulamu bwe obw'embeera ze bwakyankalanye. Ye tebasobola mukomyawo muyamba. Tebasobola mukomyawo muyamba. Oyo agenze. Era bwe baba bandaba bave mu kutegeka embaga. Bave mu kutegeka ennyimbe. Batunuleko n'ebuziba. Bwe tuba twagala eggwanga lino libeemu abantu abayina essente. Tuyina okulinnyisa classes. Ne mubanga bamukola decision nga mmwe. Government ewulira ofuuka empisa eri government n'ogaana okufuuka empologoma ojja sigala ng'oli mpisi. Onoonya ke bagenda okusuulako. Onoonya ke bagenda okusuula gwe k'oboolya. Eno mufiirwa ekinene. Eno mufiirwa kyova olaba nti omugagga bw'afa wano mu Uganda bizinesi ze zikoma ku lunaku olwo. Lwafudde. Because tetuyina kye bayita independent mind. Nga tumaliriza. Ndowooza kino kituzudde ng'ogyeko obunafu bwa gavumenti. N'obunafu mu basuubuzi gye buli naddala okulemerera okwegatta n'okufuna eddoboozi eryawamu. Buli omu ayagala bagamba nasuwa mukanyi. Buli omu ayagala ye asubira n'atambula yekka atuke ku nkomerero. Bw'amala okutukayo eri nga takyayinza kweyongerayo ate bano banne takyabafaako n'omuliro ogumu kakananga agenze. Eyo ensonga simanyi oba eneetera yali Kasaamu gyogeddeko olunaku olwaliro nga tumaliriza. Njaga twogere kiki mugenda okukola ku nsonga y'ebyokwerinda. Buli omu atuwe solution gy'alina tusiga bw'osiibula. Ekisooka nga nsiibula nadde njagala okujjukiza bannayuganda bonna abali mu ggwanga muno naddala abavubuka temutunda ttaka. Temudda mu byalo kukemebwa kutunda ttaka kujja mu bibuga. Mubeere beegendereza temutunda ttaka. Ekisemberayo ddala bakoddomi bange ab'effumbe balina obuzibu ku butaka bwabwe. Waliwo n'omuntu omu yeetumiikiriza naga nti mbawadde ettaka. Wano mu Buganda tewali agaba ttaka. Ssaabasajja Kabaka yekka y'Issaabataka. Njagala eno poyinti ebeere kkiriya. Buli lwe munaatunda ettaka mugenda kweggyako ekitiibwa kyammwe ng'Abaganda. Ekitufuula Abaganda ekifuula Ssaabasajja Ssaabataka ly'ettaka. Eno poyinti njagala ebeere kkiriya. Tetugenda gisaagiramu wadde n'omulundi n'ogumu kubanga bwe butaka bwaffe. Ensi ze mulaba abantu ababonaabona Abamerika abo be mulaba abali eri e Texas be bali bannannyini Amerika. Naye ekyabafuula okubonaabona abantu bajja babalya mpolampola nga babasengula babatwalako amataka. Kati wano mu Buganda kyekyagala okujja. Kuba ettaka ly'ennono lyonna bw'ogenda okutunuulira mumu abantu abezze ne beeyingizaamu abeetumiikiriza abo tetugenda bakkiriza kubanga ffe abamu Ssaabasajja Kabaka yasiima n'abaako waatuteeka. N'olwekyo ekyo kyo tetugenda kukkiriza nakyo. Nga mmaliriza ebyokwerinda gavumenti n'abagikulembera mukole ekintu kimu. Bw'oba wali weesimbyewo nga ojja mu bantu ne bakukwata mu ngalo kitegeeza wali olina communication nabo. Naye bw'olaba ssaawa zino ng'otya b'okulembera sooka oddeeyo weekube mu mutima. Ng'oli sireeti. Bwe bw'otuuka ng'otuuse ekiseera okulembera nga bakusimbira n'ebitooke. Kati okugenda gye bali olina okusoosaayo ssente oba mizinga kati olina okwekuba mu mutima. Njagala ekisembayo kwerinda kubanga tutunulira Kampala. Neyazanyo se moderator. Eddakiika emu yokka gye tulina akadde katugenzeeko. Neyazanyo ne Mr. Producer olw'okutuwa akadde kano. Nga maliriza we forward ku points bbiri side eno. Mu bwangu obw'ekitalo. Yes sebo ey'ebyenfuna n'eya security. Twetaaga gavumenti etujjemu ba fake investors. Etya. Etujjemu ba fake investors. Omuchina agenda n'akola factory wano e Uganda. Zenengera ne musuubulako. Naye manufacturer n'akola edduuka okumpi nange. N'atundira ku bbeeyi eya factory. Ayinza n'okubanga agina China ne musuubulako eri nawo no n'abireeta n'aweebwa ne tax holiday naye n'asigala nga akompitinga nange. Gavumenti bw'etakikoleko tumanyi ekyokukola okweggyako ba fake investors era tuli mu nteekateeka ey'okubeegobako si ba China bokka n'abalala bangi. Yesebo ensonga endala saagala kuleka nsonga ya federation mukama wange kubanga efuze nnyo eddiro akaddeko katugenzeeko dda akadde nkabala sebo dakiika emu yokka yesebo
ategenda kugwako oba kiki tugenda kwegatta Uganda yonna ng'abasuubuzi associations tufune eddoboozi litya tubalinze limu ekya security kitandikira wansi ku LCs. LC omuntu ajja mu area yo making sure nti otegedde gyava n'ebimukwatako. LC singa zinaabeera nnafu security egenda kubeera nzibu nnyo mu Uganda. So government ewamwe mu maduuka awo temulina LC zibatwala weziri zimanya abantu abo ziteekeddwa bwe buvunaanyizibwa bwabwe. Mbatumiddeko nnyo mukyala Namiro vice wange omulabi wa Terefayina yaffe akadde katugenzeeko naye sigala ng'olaba Terefayina yaffe mbagaliza weekend ennungi ayi Katonda akuuma maaso mogi.